Amanya ndobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media mawuli gasanyungana mu mulimu kulaba ku screen yammwe temumbuuza bibuuzo bingi kubanga nange ebibuuzo njagala bibuuza mmwe kubanga ye REMA akedde ku machanga ali mu mood munange natuterayo ebifaananyi bya Aamal Musuuza nga bakoze eki nga bamutikidde nga nammwe mulaba ku postinze ataddeko kintu kimu konguzi Aamal Musuuza kati nange sitegedde konguzi muki Aamal Musuuza oba bamutikidde muki naffe tetumanyi nange kyekibuuzo kyenjagala awo munziremu simanyi bulungi nnyo class Aamal Musuuza gyabaddemu nange ndasaba mu abamanyi okukomentinga eyo wansi gye tukubira ekibuuzi bw'atiisi mumbuulire class amanyi Aamal Musuuza class gy'alimu atubuulya graduatinze from nursery section to primary section ate nga tukimanyi bulungi nnyo mbu amasomero baagagala kwegamba ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku kutikira kwa Aamal Musuuza tetumanyi isomero lye libadde lisomesa mu lockdown eno kubanga president Yoweri Kaguta Museveni yayise ekiteeka oba ekiragiro n'agamba nti nera amasomero okuviira ddala ku nursery oba education sector yonna mu Uganda okuviira ddala ku nursery akina primary akina secondary tertiary institutions ne universities zonna munange omukulu w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni n'agamba mbugaggalibwe nera weegato ne gaggalibwa okuva ku nera n'agamba abantu abato abayagala nnyo okusoma oba classes ziri essential nnyo nga zi P7 zi senior 4 senior 6 bagenda someranga online n'atusuubiza okubeera nga at least yagula radio oba yali agenda tunula mu nsonga y'okuwa buli nnyumba agiweeyo radio oba buli kyalo akiwe TV nga abaana bakuŋŋaanira wamu ne bayigira online oba ne babeera nga babasomeseza online lwakuba ensonga yali agenda gitunula mu butunuzi kati naffe kye tutamanyi ti oba Aamal Musuuza bulijjo yasomera online nga kati baba batikidde awo kyesimanyi banebe boy batikidde nabo be baliwa tetunalabayo ko balala ba postinze efaananyi nga baba batikidde naye gwe kyoba olina otwala kyekyo nti Mami we REMA namakula yavudde na posting omwana n'agamba kongs ng'ekitegeeza nti Aamal Musuuza ebitabo amaze okubikuba olukumu mutwe naye nga nababuuzizaawo emabega kamanye ekibiina Aamal Musuuza kyabadde alimu oba sisuubira mbu abadde akyali mu toopu ndabanga omukulu either ali mu P1 P2 awo embadde nsuubira naye amanye ekibiina ekirungi naye amanye ekibiina ekituufu Aamal Musuuza kyali mu kusaba mbi okomentinga awo mpabulemukko tusobole okulaba nga tukwasaganya ensonga eno bulungi dadi we gyali tanaba kubeera nga apostinga naye gye bujja maaso awo kyemmanyi naye agenda beera nga apostinga Muwalawe simanyi oba school fees bulijja asasula za kiraasi ki oba naye agenda funa surprise nga omwana amaze okusoma bamaze okubeera nga bamutikkira awo simanyi bulungi naye nga ye Aamal Musuuza nga REMA namakula wataddeyo ye amaze okuba olukumu mutwe naye kyetulina twakiri kimu ekiri jeno kubanga batikkira emitendera nga waneno mu Uganda batikkira emitendera kyemmanyi ebiri abaana mwana omuto omulaba nga bamutikkidde wanga bamwambaza ebyo that means ava mu nursery section nga agenda mu primary section so Aamal Musuuza yabeera bamutikkidde that means bulijjo ali mu top class kati nga bamutikkidde agenda mu level eddako ya primary n'endala level gye batumanyi okutikkira ng'omaze professional yonna muntu gy'aba asazeewo okubeera ku university oba ku tertiary institute yonna awo omuntu bamutikkira so Aamal Musuuza yabeera bamutikkidde that means ye mu lockdown eno abalala nga bakyabuzaayo n'omwaka tegunnaggwako kubanga ezo abaana batikkirawo okuva mu nursery nga bagenda mu primary bamanyi batikkirawo mu December ewabeera ne MDD smazi speech de n'ebisigadde naye Aamal Musuuza yabeera bamutikkidde mu July that means online studies zo zangu ya mangu ebintu bye badde basoma mu July August September October November paka mu December we bandikoledde gye emikolo gy'okubeera nga batikkira ku online omwana ye asobola okubeera nga akola kinga amala mangu nanti ebyo mbyogera okusinzira kwa Aamal Musuuza ye nga we tumulabye ne REMA n'abakulengeja postings ebyo ebifaananyi bya Aamal Musuuza nga amaze okubeera nga akola ki nga bamutikkira sigenda kwogera bingi nnyo kyenina okugamba kiri kimu kongs Aamal Musuuza oba osomye ki oba bakutikkidde kuba mu section ki kiri nti osomye omulembe gwa kuno gugenda nakusoma ate ebijjamu online simanyi bulungi oba osomedde online naye obeera nga osomedde online kigenda wa abazadde abalala ekyokuyiga tebaana tebalina tula butuuzi kati mu lockdown wabula basomere online tomanya basobola okufunayo ka certificate oba okufuna professional yonna okusomera ku online ne batagenda bino bya kusoma fa
social studies n'ebisigadde. Naye Aamal Musuuza, congratulations okubeera ng'omaze okutuuka ku eyo level yonna gy'otuuseeko, ng'omaze completinga emisomo gyegyo gyonna gy'omaze completinga. Katukusabire obeere ng'osobola okugenda ku next level, neera tukulabe ng'oyambadde gown ezo emirundi n'emirundi. So congrats to Aamal Musuuza, congrats to maama we REMA Namakula, congrats to Daddy Eddie Kenzo. Oba Eddie Kenzo yaweeredde oba Sebunyaye yaweeredde, awo simanyi. Nekye tuyinza okugamba wano ku SMX Media nti congrats. Obeera oyagadde story yange gye nkoze kankusaba mbe subscribing o liking ate commenting oleme kumissinga story bwezi wano ku SMX Media. MCSMX, I sign out.